mulesezza abaana be abantu bakubya abantu amasasi lwa mitwalo 5 lwa miliyoni bantu basse bannaabwe baganda bange ensi etaliiyo tebeerekamu olabaffe abagenda e Makka ng'ogenze mu Ibaada ekibuga ekitukuvu bw'omala emikolo oba oyagala kudda Uganda kebere hijja bagenda baagala n'ennaku bwe zikuwa kunoga nti owaye twongezeeyo buli omu agaana naye omuntu n'ava wano n'agenda e Switzerland mu mpewo ne bambala gloves bw'obalaba bonna bwe twogera nabo ku Zoom babeera mu bijaketi empewo nnyingi teringa ye Uganda ne bambala bi-edingi ebinene n'obalaba ng'omuzira gubatta ate bw'ogenda mu z'omusana oyagala kutambula bwereere essi zijjudde mu mamotoka. Agambye nti ensi etwemalizaamu bwereere nti lwaki otta munno ku lw'ebintu ate ng'olunaku olw'enkya ojja kufa ng'ofudde lumbe. Bino nno ayogedde bambi nga reetinga ku bintu ebigenda mu maaso n'eno mu ggwanga Uganda. Owulira nti gundi baamusse, ono bamulumbidde ku street ne bamufumita ng'ensi eraba, ono bamukubye emigere, ow'emmundu yamukoze ki yamulumbye. Kyagamba nti ensi etali eyiyo tebeereka. Ebintu bingi ebibaddewo, abantu bangi bavuddeyo kubyogerako, naye ensi eragawa nti owandibadde odde ewammwe n'ogamba akangende kati nnyumirwa obulamu ate munange n'otuukira mu maziga n'okusaanyaawo. Eyo ye Uganda yaffe naye nga bambi mawulire si malungi. Nga tuvuddeko era nga tweyongerayo, abantu bavuddeyo ne baba nga balaga obukambwe obw'ekitalo era naddala tukyali ku nsonga ezigenda mu maaso n'eno mu ggwanga Uganda. Batabukidde Hajjati Stacey Mayanja eyalayiziddwa nga pulezidenti wa National Peasants Party. Bano be balumiriza nti bano bonna babateekamu ssente okuba nga batataaganya nti batataaganye His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Uganda olunaku olwaleero n'embizzi zigenda kugulawo ebibiina zibeere zi pulezidenti z'eppaati era zeesimbewo okuba pulezidenti. Stacey Mayanja wano yali agala kwesimba nga woman MP mukana akalulu ke tugendamu nga talina kino ekibiina. Kati bwe bamutemedde ku ziri biliyoni 3 naye ne bamuwa ekibiina ye pulezidenti waakyo era anytime agenda kwesimbawo okuba pulezidenti Stacey Mayanja. So mu Uganda n'embizi n'embwa nazo zijja kukola ebibiina zeesimbewo, n'eŋŋamiya nagisi nazo zikola ebibiina. Kwegamba buli kyekyo ekiri mu Uganda n'amazike gagenda kukola ebibiina babeere ne bapulezidenti. Olaba n'empuuga yakola ekibiina. Uganda tujogeddwa. Omusoga agamba tujogeddwa ayina muno. Omukonjo n'agamba mwama betumanyira ne retwaya basi. Kyonna kibagambye olunaku olw'eggulo ne mbagamba nti intention ze zibaddewo oba yasooka kulaga intention mu kwesimbawo ng'ayagala kuchallenginga Honorable Shamim Malende. Era tubadde tumanyi nti ajja ku kadi ya NRM mu Kampala nga challenginga Honorable Shamim Malende nga woman member of parliament. Naye munnange ffenna kyatuweddeko olunaku olwa yesterday ate okumulaba ng'alayizibwa nga president wa National Peasants Party era natukakasa nti agenda kuvuganya ku bwa pulezidenti w'eggwanga Uganda ng'ayitira mu pate yaabwe. Nga tweyongeddeyo n'amawulire ag'enjawulo, bafoot soldiers basanyufu abamu naddala eri omukyala Sauda Madada gwe balumiriza nti y'omuntu akulembeddemu okuba nga baliisa Honorable Shamim Malende akakanja, nti era si mulundi gumu seebiri ng'avaayo mu maaso ga kamera ng'ayogerera Shamim Malende amafuukuli. Bamugambye yeewumuzeeko, nti yeewumuzeeko ntaleke abakola emirimu gyabwe bagikole. Sauda Madada, eno message nsaba ekutuukeko. Tubadde tukusaba osirikeko ekibiina okireke kikole omulimo gwakyo ogw'okusunsulanya agenda okwesimbawo ku bubaka bwa paalamenti
obwa Kampala. Tubadde tukusaba olekera akakiiko k'ebyokulonda ake-NUP kakola omulimo gw'okusunsula abagenda okwesimbawo ku Manemupi Kampala District. Tukimanyi ekifo Zahala kyabaddemu ekya Lord Councillor owa Kampala gw'oyagala okyeddiza. Era kyova olaba essaawa zino omukubira nnyo ekikopo. Omutunda buli wamu. Nkulabyeko ku live emu, ekiro wabaddeko ku live emu ne Kats. Ng'oli mu kutunnyonnyola nga Shamim Malende bw'ali omulwadde, which is okay, ffenna tukitegeera. Gy'ali omulwadde, ekitebe kimanyi nnyo ebifa ku Malende okusinga ggwe. Baleke bakole omulimo gwabwe, era bwe banaalaba nga tasobola, tebajja mmuwa kkaadi. Tokomerera mukazi ne ku bulwadde gy'ali awulire nga bweyongedde. Omuntu yenna bw'abeera mulwadde bamukwata bulungi. Naye oli mu kumukomerera. Otandise n'otujjukiza ebyaliwo ku Ssejjirinya. Mukwano tuleke akakiiko k'ebyokulonda kaleke kakole omulimo gwabwe. Tukimanyi ekifo kye weesimbyeko Zahala mwabadde okyagala nnyo nti singa Zahala bamuwa kaadi ya Nuupu ekifo ogenda kuba kitutte mu mirembe. Zahala waliko omuyambi wa Zahala, kiki ekyakugobya? Kiki ekyali kyabaawula kuba mubadde temukyakwatagana? Lwaki mutandise kukwatagana kati mu biseera bino ng'onoonya akalulu okudda mu kifo kye? Luyirika abaddewo wano ebbanga lyonna, ky'ogamba Luyirika abadde close nnyo ku bantu ba KCCA okusinga Shamim Malende. Lwaki babadde tebamwagala nnyo okusinga Malende? Luyirika abaddewo ebbanga wano lyonna nga talambulako ku musibe yadde n'omu. Lwaki essaawa zino buli kkomera alitambula? Twamulabyeko e Masaka ne tumulabako e Luzira, bulijjo abadde ali ludda wa? Nze simulabangako mu kkooti yonna ng'etudde nga waali. Lwaki essaawa zino ayagala otulaga nti akola nnyo emirimu ku gurawundi? Vidiyo ze mubadde muziraba wanga ali ku gurawundi annyonnyola abantu nga bafuut soja abalala. Lwaki essaawa zino alaga nnyo nti ayagala okukola nnyo? Nze simuyinaako buzibu singa Shamim aba tagenda kudda. Nyaziro ngazi Malende agenda kudda. Zahala sikuyina mu birowoozo byange. Muleka akakiiko kakole ebigwako. Era Shamim bwe banaamulaba nti tasobola tebajja mmuwa kkaadi. Naye omukazi mumukomeredde okuva lwe mwatandika okutimba Zahala nakutuusa kati obulwadde bugenda kuwona butya ng'ate mmwe ababadde ababe mwe mumukomerera. Todda. Bagambye yalwala ki ekyo kitawona. Otugambye wasembayo okulaba Shamim nga mugenda mu Easter. Wayiseewo ebbanga ki? Kyogamba temusobola keera ku makyanga ekya Malende bamusiibudde. Mutunuulire emisango egiri mu kkooti essaawa zino okuva Malende lwe yavaawo nti n'abaana abamu batuuka n'okubazzaayo nga beyiro egaanye nga babeeyimirira tebamanyi mpapula ziriko ze balina kubeeyimirirako. Waliwo abaana abali wansi be baakwata nga Malende ye yali asobola okutuukayo. Ono Luyirika nga tetunnamulabako ne ku baana be baakwata Nansana up to now bakyaliyo nga babakwata mu kalulu. Oyo gwe mutijjisa. Nno munnange si omu yekka asuuse kubanga ayogera ku nsonga eyo. Ndabye abantu bangi nga babyogerako bagambye munnange aleke abakulu bakole emirimu gyabwe. Si yagaba kaadi. Ate okumudi campaigninga ku gurawundi era sijja mmuggyako kaadi. So simanyi nnyo oba waliwo embiranye ki wakati wa omukyalo ono Sauda Marada wamu ne Shamim Malende nti bayinza okuba nga maybe bayina ensonga zaabwe bo nga ababiri ndowooza ezivaako mukyala Sauda Marada okubanga alwana Honorable Shamim Malende. Kubanga ye alina gw'ayagaliza. Naye bamugambye nti si kibi okwagala omuntu wo gw'oyagala. Naye leka abakola omulimu ogwo gugaba kaadi bagukole. Then gwo naawe ojja kugukola nga buli kimu kiwedde. Nga tuvuddeko era nga tweyongerayo wano waliwo obubaka era nga ani si mulala ye mukulu Fred Kajubi Lumbuye tica yasinga bugendera ddala wa President His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Katuulize bulungi. Mr. Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobby Wine
sebo okulabisizaako wonna oli kansipenti oli bulungi ejjeba nako gy'otuusaako engalo ne Katonda akulaba wonna wooli era naye akwewuunya nagayo ono Kyagulanyi owange yono Bobi Wine owange nti era akutumiddeko nnyo bwe buwangazi bwakuwadde naye ndi wano okutegeeza ffe twakulonda ebitundu 75 ku buli 100 nti walonda omu enkwezenge yavudde mu DP bwe badde ku BBS confirmize nti ekituufu kiri nti Kyagulanyi yawangula ebitundu 65 ku buli 100 kati enkwezenge ya Anita Amongi eya state erikola ku TV okwo negamba why ebintu byogera bijja tuleetera obuzibu okakasa ebintu ebituufu ne bagenda mu mulango kati njala kugamba mukama wange Robert Kyagulanyi Ssentamu sebo wadde abantu bebuzaabuzanga bafuka bana bagofuga eggwanga Uganda olifugira emagere ne ku kitebe kya national platform olifuga otya kavudde kwanjula ngabe mbadde nsomesa abantu nti mu nsi mubeeramu gavumenti efuga n'abajagalo gijja mu buyinza olw'ebyo beeremeddwa so abajagalo gizza mu buyinza fokasi yaabwe ebeera kujjako gavumenti eri mu buyinza kati ate abagamba nti nabo bali mu ludda oluvuganya bw'ola batadde fokasi nnyo ate ku opposition manya nti bakolera ani bakolera gavumenti kati kitegeeza nti opposition yonna kati erwanyisa gwe Museveni asobola okusigala mu buyinza kubanga bo mubalya ekyo kitegedde bulungi kitegeeza nti gofuga eggwanga gugo baagala okujja mu buyinza kubanga singa batolina kyowulira nga tolina kumali bati bakulwanyisa teri muntu alwanyisa muntu nga tana kyamulwanyisa kumujjako teri muntu alwanyisa muntu nga tana kyalwana kumujjako tekiriyo kati Kyagulanyi njagala ogumya omutwe ng'emmale buli kikolobero kyonna kye bakolako kimanye nti bakikolako kubanga olina obuyinza olina amaanyi ofuze Museveni ne famire n'ogifugiramu ofuze Museveni n'ofuga famire ye n'ofuga amaje n'ofuga poliisi n'ofuga baladisi n'ofuga ba inner propagandist n'ofuga mainstream media n'ofuga n'abantu bonna obafugiddemu wamu kirindi wakuba nti tebasobola kukikkiriza naye omanejinza okufuga abantu bano bonna to the extent omuntu wotuukira ogamba nti ekkala ya National Reverse Movement ya yellow ne bakuolamu red nga naye eriko National Reverse Movement kitegeeza nti bafuze omuntu wotuukira ogamba nti kubanga mu nsi yonna tosobola kukkiriza omuntu kuba nti bo balowooza nti olwokuba nti ekibiina kya National Platform kiri kavule naffe kwatukwate ofisi ya NRM tugiteeke nearby ekavule kigenda kuleeta ki does it attract any following? Is it going to be the center of spying network? Or agenda kuteekawo kifo bagenda kukolerawo bivuyo biteeka ku national platform kitegeeza ofuga abantu bano direct and indirect obafuze era bamanyi bulungi ofuze opposition n'ofugiramu ne bajjajja baayo mikwano gyayo na buli kimu naye taata weebala ofuga nze nkutya lwaki obafuga ate onfugidde Anita Amongi nodda ne mukati gwe mutunule ennaku zino kati alina muno ebintu ebimyufu muno mu mataba agenda abulukuka lwaki omufuze wetwogerero lwaleero wetwogerero lwaleero ndoza kansoke male statement eno negendayo wetwogerero lwaleero luno njala kubaza bannayuganda mwenna mwabuuka ababoyi mwabuuka nze sisena kyembabanja mwabuuka ne balonkinga ekibiina ne mutakipostinga kuwadde kiwakanyako mumanyi kye mukoze mmwe Anita Amongi ataddemu ssente eziri wakati w'obukadde 8 n'alonkinga ekibiina nga kirimu omuyimbi omumpi alinga akatungulu alinga katungulu chumumpi bwati nga yagudde ekibiina muganyo kyogera kwadde okompolelinga konti twabategedde ne bantu mu bannange lwaki mulumya abantu nze mbewonyiza olwaliro era kyovula sipostinze sikomentinze kubanga Kyagulanyi afuga kati Museveni yamutadde ku bbali kubanga nkugamba bobo ine embizizo bbiri embozi 3 ne sekoko ezimaamira tewetaga invitation kufuna nywande kujja ojja mulabira ku lujinango wanayinza okugisawa yonna ndi mweraliikirivu nyinza omulabira ano ngaze mbwaze kubya pidi uwane wangu nyinza okulanga mulabira ngaze kandi namwe temwewunya nyanda ayinza okujja ku lujina kubanga ekimugoba kyambadde kanzu ya muleera kina ne firimbi kati olwaleero
Anita Amongi alonkinze ekibiina nga kirimu omuyimbi mumpi alinga akatungulu. Muganye kikomenti nga wano kipostingako nemmwe mu bintu mukolo ya kibino. Nenjagala bagamba kimu mwebale kuyiga kubanga mwategeera kye tuyita diversion, mwategeera kye tuyita NRM ne mugisoma ne mmanya buli kimu. Saagala genda into details akonkogeddeko kubibaza mwebale nnyo. Siwulirayo buloga wa national platform ng'akola comment ku kibiina ekyo mukireke. Mama tata ngenda kusaba ng'oli buloga togeza n'okola comment ku kibiina ekyo kabeere president waakyo mumpi alinga akatungulu totegana. Nga mukikoze emisana gino mutakyogerako mukireke. Ojja kunneebaza edda. Lwaki bakikoze olw'okuba ndi badde baagala kuleetayo omuyimbi from nowhere baserebu bakyogereko baserebu naye bagala from nowhere since when it can't happen. Bonna bagenda sa kitegeeza project efiiridde mu lubuto lwa nnyina waayo mwebale nnyo bambi nkusaba oyinza okuba tonjagala kulw'enkyukakyuka n'okutta projects togeza n'okomenti nga posting ekintu kyonna ekirimu ekibiina ekikoze ekironkingidde olwa kireke bambi mbeegayiridde bambi waliwo omulala agenda okujja wiiki ejjo wa wiiki eno munyagwa naye agenda kujja naye temunyegako muleke bulungi nnyo mwebale nnyo mubalire ddala mwekubire mu bugalo buli mwanya soda ku ssente ze tujja basasula balansa n'abafuuse ku ssente za fundraising za struggle nga tuli mu Uganda empyanku buli muntu yenna atakomentiza atapositiza atayogedde ku kibiina ekyo clap your hands era webali nnyo webalire ddala tokyogera nako kubanga oluvuddeko kamera nekizikirirawo naye nga project ya Anita Amongi kati ne project endala ono lulume bayiga jjukira teyavudde mu DP mukama we Anita Amongi yamusindisa jje yegatte ku PPF era neyegattako kyova olaba yagamba nti olijja bibagamba abamu ne mulwakana ate mugenda okwesanga nga munnange bibaddewo naye bagamba mbu change is a fact of life. Waliwo munnange ebituukirawo omuntu n'achanginga ebyaddala ate abamu nga balina kye babala so mpola mpola ndowooza tujja kuba nga tukola ki nga naye tutegeera abalaka ki oba tujja bategeera babalaka ki nga tuvuddeko era nga tweyongerayo munnange mu mawulire ag'enjawulo. Yes, omwana agambye nti awulidde abantu bangi nga bakomplaininga ku kintu ky'okusonda ensimbi naye n'abagamba nti munnange essente zino ezisondebwa teri gwe bajja mu nsawo ssente ze zo zijja kusondwa era zijja kukuŋŋaanyizibwa ate mu bungi kubanga abantu bo beeteefuteefu okuba nga bazisonda. NUP yasonze ssente oba eri mu kusonda ssente kye bayise fundraising okubayambako mu kalulu akajja. Kati ngenda kuwa ensonga lwaki NUP esonda ssente. Abantu abasinga mubadde mwebuuza lwaki Bobi Wine asondesa abantu ssente, lwaki biki ssente zigenda kukola kinga ssente nnyingi nnyo n'ebirala ebifaanana ng'ebyo. Ekisooka National Unity Platform yali efuna ssente okuva mu iPod kibiina ekigatta ebibiina by'obufuzi ebiina ababaka mu parliament. Quote this well, iPod Interparty Organization Dialogue kibiina ate nno kyabwa nakyewa NGO eyo gy'olaba ekigatta ebibiina by'obufuzi ebiina ababaka mu parliament ebibiina nga NRM, NUP, FDC, DP, JMA, UPC ndooza byebyo ekyo beegattira mu iPod. Ekibiina ekigatta ebibiina byonna ebyobufuzi ekimanyikiddwa mu ggwanga bakiyita National Consultative Forum. Kati eno iPod government yapiikinga interest mu yo nesalawo egiteekinge over kubanga egiyambako okutula n'ebibiina biri ebirala ebigivuganya naddala ebiba bisinga amaanyi ku opposition. Nesalawo eteesenga nabyo balabe bwe basobola okutambuza obulungi ki eggwanga. Olw'okuba baali beetaaga ebibiina ebyo baasalawo babeere nga babiwaayo ssente era bakuwa ssente okusinziira ku nnamba y'ababaka b'oyina mu parliament. Era NRM yesinga kati kubadde kuddako emabega wali ebadde nga FDC kati kuddako NUP ne bijja bwe bityo mu descending order. Kakati government yakimanya nti NUP egenda nejjayo ssente kyokka ate nga tebaagala kutuula kuteesa nabo
kati yo NRM nekozesa numbers zeeyina mu parliament neeyisa etteeka erya Political Parties and Organizations Amendment Act enongosereza ne bagamba omuntu yenna okuddamu okufuna sente za iPod alina okuba nga ajja mu ntuula n'atuula. NUP kye yawakanyaga atesobola kutuula nannakyemalira mutemu awambye abaana asibye abantu bakenuzi balyake obuli bw'enguzi ekibba ttaka byonna n'ebirala ebifaanana ng'ebyo ne bagamba tebasobola kutuula ku mmeeza yemu okuli ne Mao n'abalala ng'ensonga zaabwe za muzinzi. Kino ne kibaleetera okufiirwa ssente biliyoni 5.7 biliyoni ze baali bafuna era ezo ssente kwe baagula n'ekitebe. Kati etteeka we lyamala okuyita gavumenti n'egamba ne ssente n'ezongezaako nga bw'onaagamba bait n'eteekawo akamasu kwekwasiza erabe. NUP n'ekandaalirira n'egamba tetujja kgenderera yadde ssente muzongeza. NUP ebadde efuna 5.7 biliyoni kati ebadde efuna 7 point something biliyoni nga zeeyongedde nako wabula tebaalabiseyo baaganye okugendayo. Ebibiina ebirala byagenze era byakasente ne bikafuna. Bagenda mu kalulu beetaaga ssente kyovula abakoze fundraising eyo. Katono nnyo nkozemu mathematics nga sinnakola vidiyo eno. Abamu babadde bagamba ssente nnyingi nnyo Bobi Wine agenda zikozesa ki. Kati kankubali akalu ka Kyagulanyi kokka mu gundi ejja mu Makindye Ssaabagabo mulimu polling station 198. Polling station 198 waliwo ezirina box. Okay, box 198. Yes, box 198 mu Makindye Ssaabagabo. Buli box akumi akalu ka Kyagulanyi bw'abeera omu n'omu emitwalo 5 kuba bakakuumira 5. Nze uli nagezaako nakunganya DRA forms ze naye nga banzijjako mitwalo 5 buli yalina DRA form ye n'emmere ya mitwalo 2. Ngenza okubala mu Makindye Ssaabagabo yokka emu ku constituencies ezikola Wakiso 8 nga kimwetaagisa miliyoni 13 just ku lunaku lw'okulonda ng'ebirala byonna emabega posta bikikwewandiisa biki campaign mafuta na biranga tobibaze miliyoni 13. Kitegeeza Wakiso district abanaakuma akalu ka Kyagulanyi bayinza okubeera mu miliyoni nga 15 just okumuweza okukuuma n'ez'okulya. Ate bw'otamuwa omulala agenda commenting mbu tetubawa baagala Kyagulanyi bw'otamuwa bali aba NRM bo bajja ne bamuwa 5 ne bagimuggyako ne bagibuza kyovula bazaabula luli. Era kino mukyejjeemu aba NUP gano mbawa amagezi omwana alina okufuna emitwalo gye 5 oba 4 n'abawa DRA form ye. Kasona ateekawo oli agamba mbu ffe tukumira bwereere akulimba aba NRM bagenda kujja bamuwa 5 oba 10 bazibajjeko zibule. Ne bwogenda mu kkooti oba tolina bujulizi bulaga nti wawangudde kyobula alulizaabula oba onfuna bulungi nnyo. Kakati y'ensonga lwaki esinga obukulu kitegeeza kati bala Wakiso yonna ogimaleyo ogende Mpigi Mukono ogende Masaka ogende Kalungu Sembabule Lyantonde Osegera ogende Rakai otambule districts omala ogende Engulu olombadde nkyali mu Buganda wokka omala ogende mu Northern ogende mu Eastern abayitaagisa ssente mmeka. So eyo ensonga lwaki bazze ne basolooza ssente ezo ze walabye. Mwebale nnyo mwebale. Naye nga tuli ku NCK TV tuwerabira kubanga subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde mpola tujja kubanga tukutuusa koona woli wonna wosinzidde sigala naffe tovaawo.